Kabaka mwali akyala mu Buganda saba abatuuze mumpe ku ngalo agulu nyondo nyanja etamanyirwa. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Tosagasagana nga atudde mu kyannyinimu omanya ataneneya yatula mu kyannyinimu terera budeewe obwetogero muluya nange nkulojjerenga ekyeya kyessana simulala akuweerera ebigambo okukirako mwetimba bujumbi byaweerera omutanse ku bukukumbo nze musisi Bbosa Geoffrey MunnaBusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyogavu atalina mazitali andi Saava kubanga ndi mwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwaalwo. Mu programu y'olwaleero nkuleetedde MunnaBusiro Saava musisi Bbosa Geoffrey ono nga yagenda okutusomesa tukenkukire ddala mu kitiibwa n'obugulumivu bwa Ssebuufu Bwango Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Obadde okimanyi Kabaka wa Buganda ye musisi? Ye musisi kubanga tumugeraageranya ne mutenza ggulu abazungu gwe bayita earthquake. I see. Amaanyi gaalina bw'ajja ne wano bwe tutudde tuyinza obutatuulawo nga nati atukankanya. Mazima. Kati Kabaka amaanyi ge gagiraageranyizibwa n'agaba mutenza ggulu. Takankanya nsi yokka naye n'eggulu wadde tetuli abali balikankana. Mazima. Kati Kabaka tumuyita musisi omutenza ggulu bwe liggwayo. Kabaka tumuyita Ssaabalongo amakulu nti yakulira Bassaalongo bonna mu Buganda ne bannaalongo n'abagwa mu lubulu abalongo bonna. Kakubuza ekibuuzo. Taata. Omuntu bw'azaala abalongo emirundi emingi tafuuka Ssaabalongo. Kikafuuwe kigwe Bulaaya wa Queen asigala Ssaalongo wabula tulina erinnya ery'ekirasanga etumuyita ekigwengeregwengere. Singa ozaala abalongo emirundi 2, 3, 4, 5 ba 20 n'okweyongerayo bakakadde osigala oli Ssaalongo oba erinnya ekkulu ery'ekigwengeregwengere wabula bw'aba Nnaalongo tumuyita ekifeefe. So Ssaalongo era tusobola okumuyita ekigwagwa oba ekigwengeregwengere. Mu bye tugenda okusoma mwe muli olulimi oluteregga luno nga lwe lukozesebwa ku Ssebuufu Bwango Ssaabasajja Kabaka yekka. Muno mwe muli amannya ag'enkizo Ssaabasajja gayitibwa nga gano gayitibwanga y'omu ali ku ntikko y'Obwakabaka bwa Buganda. Nno olw'okuba nti Kabaka w'emiddo ekyuju naffe Abaganda kye tuva tulondayo erinnya eryo ne tulyewola ne tulisa ku Kabaka waffe nti ekyuju olusubi olusajja n'atasibwa muge kale ogezanga ne weesiba omuge gwa kyuju olitubuulira. Waliwo ekyannuma ennyo. Kabaka wange asituka atya mu lubiri n'agenda ngu agenze kunona paasipooti. Era ekyo ne bwe naakaddiwa n'abazzukulu nja kukibanyumiza mbagambe nti ku mulembe gw'omuntu bw'ati oba ku mulembe bwe guti Kabaka yayisibwamu amaaso era yanyoomebwa. Mpulira. Nze nalaba ekitalabwanga. Ate nga tekyakomaawo Kabaka wa Buganda ayitibwa atya okuva mu lubiri lwe agende mu State House mbwayogere n'omuntu obuntu ave mu lubiri lwe. Mazima ddala ku kitiibwa kya Kabaka nga bwe nkimanyi Kabaka gwe balina okutuukirira. Teriyo omuntu yenna mu Uganda Kabaka gw'alina. Ssaabasajja nyinimu kyukyu olusubi olusajja n'antasibwa muge Bemba nze musajjawo musisi Bbosa Geoffrey MunnaBusiro kyannuma okuva mu lubiri lwo n'ositukira omuntu obuntu omukopi okugenda mu maka ge nti omulabeko tunywamu kacyayi nitwogeremukko oba whatever case byonna ebyaliyo. Kyannuma nnyo era ne bwe mba nfiiridde wano oba ne bwe ndifa ddi oba ddi nja kusigala nga ngenze nekkokoobereze tasituka teriiyo. Abakopi abamu State House basitula batya Kabaka mu lubiri lwe kyagenda agende eyo ate agende abalabeko oba bakyali. Ate ne bakitutegeeza eno ne bakikuba n'ebifaananyi okiraba ndowooza okulaga nti be baliwo. Ebyo byonna byakulaga buyinza natontomye ekitontome era nagambye abantu bafumitirize nnyo ku bigambo ebyo. Nabe bw'asensera ekiswa Namunswa aba takyalina buyinza. Kituufu. Kati Nabe yasensera ekiswa Namunswa yakulira ekiswa era yakitwala. Tosubwa Saava Bbosa Geoffrey ono ng'awoomesa olulimi Oluganda atuleetedde enkola ez'enjawulo okutusomesa tubanguke omuli okutubuulira Ssaako n'okututontomera
ebitontome. Analaba enkuba asooka bendano kyokka yeeganya omunya taleka awombayo naye mwagala ennono jukiza nannono n'olulasanga nasawuseemu eggono nze olulasanga eyenziizeemu akaayo ng'oluganda amunyisa olutaliiko komo sekono tawanyisibwa nfekabyo olw'abengono nkumwa batulaze enkano guno omwana gwa wano gwavaako entalo kawakula ntalo yatookeza muli akasassa yava gy'avudde ayagala kugwefuga gwafuuka ndi balwanya towakana nkulya ennusu bwe yali ey'olubanja no teyasasula bwe yakuta bwe yatuula mu ntebe n'atuula ekikijama ti naye musajja mukulu kiwajja no bakibutongulu bannange takuta Uganda ng'erabye abaana ba wano bakunduze nga makunsu ng'abaana ba balibo bagejjanga kisekenya olumugambako ate n'asongoza omumwa olumugambako ate n'asongoza omumwa mukububiza ensonya gy'ogaaba engoma ng'ekirengerenga kyokooza nnyini ttaka nteesa mulya lusaalo ekisaali kibi kireke obise ku luzaalo kkiriza luno luwalo omega tolumakiriza oli muwanguzi omega tolumakiriza oli muwanguzi zaya wowe azaya zaya zaya wowe azaya zayiza zaya wowe azaya zaya zaya wowe mukulu nga tunakuweerera tunakulirira nno amawatangulu naye ebyo yabigenze ku luno otentebe n'omwana w'emboga asumikibwa engule nze omwana w'emboga mpulira nkukuse kyenva pipopa wandiguza abantu bo ng'obubaka ntembeeto bubakyusa bave mu ebyo ebyendogobanye zibutikira abato kale nga bibalidde bo balidde era bakuse abaganda muli wana mu abakuno kuno obubaka bwakusuula na nabe yasengula ekiswa kuno obubaka bwakusuula na nabe yasengula ekiswa nakikinira ku mutaka ayagala kusengula nga naye enkulu kukwefuuka etya ensozi nze omwana w'embuga mbakoowodde mwe mwanguwe olunaku olwaleero ssaawa 3:45 tosubwa okusoma okuyiga wamu n'okufuna ku kitabo ekiyitibwa Olulasangeye. Tukuwadde kinatera okudda abakwezi simba kubasanyana